Olunaku lwa leero akakiiko akafuzi akakulira bannamawulire mu kibiina ekibataba ekya Uganda Journalists Association basinkanye abakulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Mu nsinkano eno ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya alaze obutali bumativu eri bannamawulire abajjayo emisango gye baba baloopye wabula ate ne batamanyisa b'akakiiko awamu n'ekibiina ekibataba ekya Uganda Journalists Association. Bannamawulire oluusi baleeta ensonga zaabwe okwemulugunya gye tuli ne tuzibuulirizaako, oluusi ne tutuulanga kooti ne tuwulira emisango egireeteddwa bannamawulire egy'okubatulugunya. Mpozi oluusi bannamawulire ate tuba tukyagenda mu maaso n'okuwulira ensonga zammwe nga kooti, oluusi ate abeemulugunyiza ne babulawo ne tubulwa obujulizi. Mu mbeera y'emu atangazizza ku nsinkano eno ebimu ku ebyo ebibaddemu era nga muno mwajjuukiriza bannamawulire okumanya eddembe lyabwe liteekeddwa okubaako n'ekkomo. Rights and freedoms of journalists are very key to us as a human rights entity. But I wish to add that the right to freedom of expression is not without limits. It's not a non-derogable right. It comes with various responsibilities, including the duty to be fair and factual. And I want to call upon all journalists to take that into account as they do their work. Wangadya era ategeezezza nga bwe bagenda okwongeramu amaanyi okutondawo enkolagana wakati waabwe ng'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu awamu ne bannamawulire. Ono agamba nti bannamawulire bakola mulimu gw'amaanyi nnyo mu kulwanira eddembe ly'obuntu n'okumanyisa eriba lityoboddwa. Eyakolebwa wakati wa commission ne UJA. So kati naye endagaano eyo yagwako it expired. So kati tukiriziganyiza olwaleero okugiza obujja. So kati enjuyi zombi ffe tugenda kuteekawo akakiiko akagenda okutuula ne bannamawulire wabeewo enteeseganya, then baveeyo n'ekiwandiiko kye tugenda okwetegereza oluvannyuma tuteekeko emikono. Emmanuel Kirunda Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Uganda Journalists Association akoonye ku ebyo bye balonkomye mu nsinkano yaabwe gye beetabyemu n'akakiiko kano era nga mu byo mbadde n'alipoota ekwata ku kulonda okwakakomekkerezebwa okulinnyira eddembe ly'obuntu byonna ebyalabikiramu mu mbeera y'emu n'ekirwadde kya COVID-19 ekikosezza bannamawulire. Tegeeza nti alipoota eyo engeri gye kali akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu tugenda gibawa gye bujjaawo ng'ewedde babeere n'engeri gye babitwala mu maaso. Then n'ekirala alipoota era eraga COVID engeri gy'akosezzamu bannamawulire nti weewaawo yadde president yalagira nti bannamawulire bali essential era baasigala bakola, naye bangi nnyo ku bannaffe baasalwako ku mirimu ne bakakibwa okuddayo ewaka nga tebaweereddwa na buyambi, ensimbi ez'ensako oba emisaala ne gisalwa, ne bataba na buyambi bonna, abalala contracts zaabwe ne zisazibwamu, abalala na buli kati tebaddanga ku mirimu. Mu nsinkano eno bannamawulire bakulembeddwamu omumyuka waabwe John Mwesigye nga babadde wamu ne Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Emmanuel Kirunda avunaanyizibwa ku nkolagana ya UJA n'ebitongole ebirala Issa Kigongo, ateko akakiiko ak'abakadde kakiikiriddwa eyali omukulembeze w'ekibiina kino Joshua Kyalimpa. Issa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.